babbi batubira ddala Ebikwekweto bino ebikoleddwa poliisi y'Omundeeba ng'eri wamu n'ab'ebyokwerinda biyingidde mu zooni okubadde Betania, Kasumba, Kizito ne Kajubi nga zino zonna zisangibwa mu ggombolola y'e Rubaga. Abavubuka abasobye 40 be bayooleddwa wabula ab'akakiiko ne batandika okusunsulamu era bagenze okumaliriza nga abavubuka 25 be batwaliddwa ku poliisi y'Omundeeba. Abakwatiddwa bateeberezebwa okuba nga beenyigira mu mize emikyamu omuli okusiba abatuuze obubadiya, okunyakula obusawo bw'abakyala, abakozesa ebiragalalagala omuli amayirungi n'enjaga, ssaako n'emize emirala era nga kiteeberezebwa okuba nga bano be basuza abatuuze ku Tebuukye. Abamu bakulukusizza amaziga nga balaajana abasonyiibwe ekintu ekitasobose. Batemu basufu basaba abantu bafe babatugumbula babajjako ebyabwe basanga abakazi tebayita babajjako obusawo babajjako buli kimu babajjako buli kimu. Olw'ensonga eyo twegiddwa ovuka bwenkaniddeawo era twala buyandula nga tukwatibwa bulungi abonna security nga tuyambagana mwene embeera batambuze amayumba bayingira abatuuze amayumba gaabwe basezera kutiki kolo muyiddo bangi bakakeko bwe bamanya abantu okutusingako ne batugaa tuno gundi ne gundi bano ne bajjayo abantu abamu abalungi ababamanyi nanga abantu abaana baleetwa ku poliisi bamanyiddwa ate bennyini abantu bebagantu bebabatosako bizibu. Nsamba Crash yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.